waliwo akaseera wosiriikirira n'ogamba Mukama, n'otunuulira abooluganda nga tewali asobola kuyamba, n'otunuulira ab'emikwano nga tewali asobola kuyamba, n'otunuulira ba obbies ne ba ogezi nga tekuli ayamba, n'otunuulira baali ba workmates bo ku mulimu gye baakugoba nga tekuli asobola kuyamba, n'okkakkanya obwana bwo mu nnyumba ng'enjala ebaluma, n'obagamba baana bange, njogera kati n'omukyala, njogera kati n'omwami, ng'embeera yakuyinga n'otandika okunyumya n'akaana kaako emyezi 6. N'okagamba mwana wange guma, ekituufu enjala ekuluma, naye nange nnuma. Sirina we ŋŋenda kujja mata gakuyonsa naye osaasobola okutambuza nk'obulamu. Ogenda okuwulira ng'akaana akabadde kakaaba nga kasirise. Mukama akola ebyamagero, kyekyamagero ekisooka. N'onoonya omuntu gw'obuulira ennaku yo nga tosobola kumulaba. Abooluganda nga bulijjo okuba essimu bagamba naffe tetuli bulungi, naffe banka zitubanja. Bakubuulira banka zibabanja, tolina na akawunti mu banka. Omanyi abakozi abasitula akedi yange babadde bamanjayo obusente osanze naakazigyawo, naye nga z'omwagaza tezigula nakasawo ka seminti. Kugamba ddamu essuubi, ekimala kimala. Mwana wa taata, mwana wa dadi, nkusaba osangula amaziga. Ndaba nti nnyina omuntu gwe njogera naye mu kaseera kano. Owulira ng'obadde mu kaseera akasembayo ak'okwebuuza nti Mukama, kiki okyankoza ku nsi kuno nga sirina makulu? Abasajja beewaggudde batambudde bavudde ewaka, atunuulira omukazi n'omukazi n'amutunuulira, n'atunuulira abaana, n'abaako gy'addukira bamuyambe, abaafuluma n'awulira ekigambo ekivayo nga kigamba yazaala baaki baataasobole, yawasa waaki gw'ataasobole. Musajja wattu n'awaŋŋanguka, si lwakuba tayagala famire ye, naye nga famire emulemeredde. N'abuuza nkyayina makulu ki mu nnyumba eno? Ekimala kimala. Mukama agenda kuzitula. Ensi ekyuka, ogenda kubeera omu ku abo abanayimba obuyimba. Mukama embeera gy'akuyisaamu, okusomozebwa kwakusaamu, ali mu kuzimba obujulizi bwo. Obujulizi kye bayita testimonies tezibeera ku buwanguzi bwe tutuuseeko. Era obuwanguzi kabeera katundu ku testimony. Testimony ebeera 100 ng'obuwanguzi bulinako 5%. Okubanga wafunye diguri mu kusoma si testimony, wabula olugendo lw'oyiseemu olw'okutuusiza ku diguri bwe bujulizi. Ani yali amanyi? Nazaalibwa mukazi mwavu atalina wadde ekikumi, ekyemisana bw'akifuna tasuubira kufuna kyaggulo. Yabonaabona nnyo nga talina wa kaalina, olugoye lw'omwe yalimiranga, ekiro lwe yambikanga. Kireka kuwa ssente emyaka ng'okyali mulamu okola, abalina ssente bonna ey'enkola baamala gidibya. Leka beera mugumu. You have a reason to smile. Mukama agenda kukukyusa. Programu eno tugikoze kiro, olina akadde
okufukamira wooli ne weebaza Mukama nti ayi kitange nze ani ddala gw'okuumye nga bajja kubulanyi bataddeko buwumbi n'obuwumbi Mukama obajjuludde. Abantu bayita mu kusomoozebwa. Famire yo tejjanjabirwangako wadde kawumbi bukyanga mwenna muzaalibwa. Bw'olwala bangi tetulina ndwadde. Omwana bw'agamba ddadi wano wannuma n'omugamba wa n'ofuuyirirawo wajja kuwona n'amanya ennaku ye n'omubuuza wakyakuluma nnyo nti nedda. Ani yagamba nti otuuka otwo ddagala? Si ddagala. Naye atuuka omwana n'amanya embeera yammwe. Gambye waliwo akaseera k'otuukako nga tewali muntu gw'osobola kwogera naye kabeere neyiba. N'oyingira mu nnyumba nga n'omukazi yakulekawo olw'embeera gy'olimu. N'otunuulira amabujje nga kuliko n'ow'emyaka 3 n'omugamba mwana wange bw'okula oyagala kubeera ki? N'omugamba tugenda kuwangula. Mukama n'abawanguza. Mukama n'abawanguza. Ensi ekyuka, obulamu bukyuka. Ddamu essuubi. Sooka weebaze Mukama nti akuwadde obujulizi obuzito. Mwana wa minisita kyatuwa obujulizi. Mpozzi nga mwende najja n'atugamba nti nze gwolaba kitange yanneegaana ate nga minisita n'enkulira mu ghetto, oyo osobola otuwa obujulizi. Naye otugamba nti ffene tugenda ku garden city nga we tulya mulimu emboozi ezitanyuma. Ndaba nnyo n'abaleeta puroguramu zino ez'abantu abatutumufu. Nze okundeetera n'akugamba ffe twakulira Nakasero, bwe twavangawo ne tugenda tusomera ku Shimoni, bwe twavanga ku Shimoni tugenda ku garden city. Taata nali mpeza emyaka 5 n'atwala mu Germany. Otunyumizaamu ki? Tolina kyotwongera kuba onyumiza tutulowoozangako nakufuna passport. Tutunuulira omuntu atugamba nti nze Stabu Wanatolo ndaba. Najja mu Kampala nga nsuzibwa mu kiyumba. Najja mu Kampala nga buli omu agamba nti kano akakadde kanoonya eki mu kibuga. Naye kati nze omu ku bakyala abayimbi abasinga ssente. Twagala abatugamba nti nze Misa Kisemakula ndaba. Nali omu ku bavaako n'enfuufu. Nali omu ku banaku. Naye Mukama nsitudde gabadde maanyi ge kibadde kisaaki. Yasanga abaana ababagagga bangi abaali bayingidde okuyimba. Mukama n'asitula ye. Mukama agenda kukyusiza obulamu. Sooka okuba ettuuki waliwo banno bangi bwe mwadaaganga nga ku lwaliro Mukama yabakyusiza obulamu bali ku buwanguzi. Gwaddako. Bw'abanga yakibakolera nawe asobola okikkolera. Buli omu alina ensinza ye. Abasiraamu bali mu kisiibo. Buli omu alina ensaba ye. Ayi Mukama, kituufu mpita mu kwemulugunya kubanga mpulira obulamu bwange tonnampa kimala. Mbonyeebonye ekimala. Nyigiriziddwa. Nfuusa ekisekererwa. Nfuusa anyoomwa. Nfuusa ayogerwako. Nsooka kwebaza nti ompadde obulamu bwatali kusasula. Bangi bootute olw'amaanyi go n'omukono gwo ogw'enkizo n'olaga nti kazibeere ssente kagabeere maanyi. Bwe nsalawo mba nsazeewo. Naye nze okyampadde obulamu. Mukama nga bw'ompadde obulamu, nga bw'okyandeetedde okujjukira nti ye gwakira mu byonna, nsaba situla embeera zange Mukama. Kyusa obulamu bwange. Nfuule akalango n'akuweera obujulizi. Saakirowoozaako nti naatuusa emyaka gino ku ndwadde ze nalwala Mukama nga nkyali mwana muto. Tewali bujjanjabi bw'amaanyi. Sigendangako mu Aga Khan, sirinnyangako mu Case Clinic, ayi ekike sigendangayo. Naye kibadde kisaakyo
kubanga nkyali mulamu okutuusa ku lwaleero. Naakuweera obujulizi Mukama, ndibagamba nti si maanyi gange. Balimbuuza wakikola otya, lugonvu kyajja kitya, teekawo erinnya lyo. Ndibaddamu nti si maanyi gange, naye abadde Mukama ali waggulu. Olibateerako emboozi ku lugendo lwo nti nze nasulanga mu kazigo ka 2,000 naye baatuukanga bamanja emyezi 5 ne ginnema. Baayasaako eddirisa nga neggalidde munda, eza renti nga zimbuze. Ennaku enkulu nnyingi ze saalya ne neggalira munda, mbalowooze nti nagiriiridde mu kyalo kubanga nali sobola kugumira buwoowo na nkoko ze baasalanga. Banno babeera baleeta enkoko, baleeta amatooke. Waliwo n'abantu abamu nga mukyogera nti mulya nnyama, si lwakuba temugirya. Naye munnange, embeera. Banno bawa bujulizi buli olukya gw'ekyamaanyi ky'okola kuba ngalo. Mukama yeebazibwa abooluganda, aweebwe nnyo ekitiibwa. Amannya gange nze gundi neebaza Mukama yankoledde ekyamagero, nafunyeeyo akamotoka, zikubire mu bbanga engalo ez'amaanyi. Yeebazibwe Mukama, ne muzikuba. N'enkya n'ozikuba, ne luli n'ozikuba. Mukama musabe omugambe taata, nkubidde abaana bo bangi engalo, tofuna bujja ku muntu asuumuse. Akuwa omusingi kw'osabira nti Mukama nga bwe wakikolera gundi, nange lugonvu kinkolere. Mukama agenda kikkolera. Naye bw'onaatandika Mukama olina obusosozi obikolera baliisi, olwo ogenze. Mukama agenda okukeesiza olunaku lumu okubya engalo ng'ozikubira abala okumala omwaka mulamba. Ekkanisa yonna egenda kukubira engalo ng'olaga ekyapa ky'ettaka ng'omaze emyaka 20 mu bupangisa. Abantu bangi, abaana bangi bali mu zi WhatsApp group, balina mu group z'emikwano ze balimu. Baba bali awo omu ku bo n'abaga nti bannange Mukama mwebale kunsabira, ennyumba yange etuuse wano. Naawe n'ogenda ku app n'onoonyayo ko gy'onaagamba nti oba eno ye Kenya tebajja gimanya, n'obagamba nange yange etuuse wano naye nga ya bulimba. Olaba banno baggwawo bazifunye amayumba, tolina kyolaga. N'obagamba nange yange etuuse wano, tomatiza mutima. Bayozeyoze ojjukize Mukama nti naawe tolina nnyumba. Buli kaseera obeera ku ttiimu ey'emperekeze, toggwa ku mikolo. Bakubuuza owajja ddi nti ajja. Olina ne bawatandika okulaga nti obufumbo si kyekikulu gy'oli. Nedda, teweematiza. Tomanyi bwe kiruma ng'akabenja ke mwalimu mwenna abaana ab'obuwala nga muddigidda musanyuka mukyakala mupepeya mukeesa obudde. Mwali abaana 8, 6 bafumbiddwa, omu alina gwadeetinga. Gwe gwe wabadde naye olwakwebaseeko n'akukyawa, essimu tazikwata. N'otuuka n'okulowooza nti wakolimirwa, n'otuuka n'okulowooza nti waliwo akuloga. Bakusooseyo obusoosi. Mukama agenda kukusitula, agenda kuwa ekyo ky'oyaayaanira, ky'oludde nga weetaaga. Sangula amaziga, ofune akamwenyumwenyu ku matama, kubanga Mukama akyakuumye ng'oli mulamu. Sangula amaziga, ofune akamwenyumwenyu ku matama, kubanga Mukama byali mu kukuyisaamu ayagala obyogere omwezi guno nga guggwaako. Ayagala oyimba akayimba akaneeyamazima nzaani, gw'oyambye n'osaasira ekintu ekitalinva ku mutima, y'engeri gy'otasosola. Ensibe yakyawa. Mukama naffe otuyita baana. Nsitula onteeke ku ddaala erisingawo. Agenda kusitula. Obulamu bwe butyo, toli bwomu. Mukama anookolayo omu ku omu, n'amutuuza naye ku lujjuliro
n'alya ku bitafutafu. Oli muwanguzi. By'obadde oyitamu si kubonaabona, kibadde kitundu ku lugendo lwo olw'okutuusa ku buwanguzi. Bw'onaatuukayo nzikiriza nti ofunye emboozi enzito gy'onaanyumiza abantu, obaleetera okukkiriza nti bo bennyini obulamu bwabwe bugenda kukyuka. Ate nga bugenda kukyuka kubanga n'obubwo bugenda kukyuka. Obulamu mwe tutambulira bulamu bwa kusoomoozebwa. Teweerabira okusaba ekiro kya leero nga tunnasaba Mukama, sooka omwebaze ku lw'ebyo by'akoledde. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Musule bulungi.